Weewaawo kakati ekirooto ekirooteddwa mukwano gwo kiba kya nkizo. Ekirooto ekirooteddwa omuntu nga temwemanyi kiba kya nkizo. Naye waliwo ekibuuzo, omanya ddi ti ekirooto kikyo oba kya mukwano gwo akiroose? Kyokka oli bw'akulootera ekirooto n'okitegeera ddala ng'ekirooto kyadde kikwata ku ggwe, oba olina okkeera ennyo okuteeka mu nkola ate n'okugoberera ebyo jjajjaawo bye yakutumidde, oba omulirwano oba omuntu gw'otalina bw'oyita, kubanga kiba kikulu. Ekirala, ebirooto bingi bitubuzaabuza nnyo. Waliwo jjajja abeera nga yanyiiga dda nnyo n'ajja aseetinga ekirooto ng'okukitegeera olina okkiyisa mu bantu nga 7 okusobola okukifuna, nga kijjudde tekinikisi nga nnyingi nnyo. Ebiseera ebisinga obungi abantu be tuvuunulira obubaka abamu tebabitegeera. Waliwo gw'ovvuunulira obubaka nga ye bwe yagenza okuzuukuka alina bye yeetegedde birala. Ate waliwo asobola okuwulira ekirooto ky'ovvuunulidde omulala n'agamba nti ono byavvuunudde si byebyo. Kale no tujjudde okusoomoozebwa. Twabagamba ebiseera ebisinga obungi obulamuzi obulabira ku ekyo ky'obeera ogenda okukola. Bwe kituukirira awo ng'oga nti biwevvuunula bituufu, bwe kitatuukirira awo ng'oga nti biwevvuunula byali bikyamu, wali olina okuwuliriza biri. Kale obubaka buno ebiseera ebisinga obungi mulina okubwegendereza. Obubaka obukulooteddwa buba bukulu nnyo, kyokka waliwo okwegendereza wakati mu kumanya bw'ani. Waliwo obubaka obusindikiddwa omukulu wano. Omukulu ono bayeddira ki? Balugavu baki? Erinnya lye limbuzaabuzizza naye ka tugende na bubaka. Waliwo eyamulootedde ekirooto naye nga ng'ayinza okuba nga mulubaale oba ng'aliko empewo, ne gwe baalootedde aliko empewo. Akati kye bagamba nti ab'empewo n'ab'empewo basisinkanye. Eyamulootedde aliko lubaale ne gwe baalootedde aliko lubaale. Kati twagala tuwulirize obubaka buno ku bombi bugamba ki? Bw'ani? Bugamba kukola ki? Bwogera ku ki? Bulagira ani ku bombi, eyaloose ne gwe baalootedde? Akati njagala tuwulirize obubaka buno wadde nga nannyini bwo ayogera mpola, naye tubugumiikirize tubuwe amatu, osanga tujja kubuggyamu eby'amakulu. Weewaawo. Wasuze otya nneeyo ku lusenkulu ebasudde luleeba tubulaŋŋanye nno nga bw'omanya ensi erina engeri gyetugabanamu olw'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ebyo tulina okwetuukiriza. N'olwekyo olumu awamu okusobola okubulawo naye nga tekaba kagenderere. Tubulaŋŋanye kasobere nti oli bulungi n'abantu bo, webale kutembeeta bantu, webale kuteekawo muwaatwa, bantu kwezuula na kwetegeera, okola omulimu gw'amaanyi. Kakati omukulu ono ayogeza ssimbo, alabika mu lubaale era alabika mu nnampewo, kubanga essimbo ly'ayogeza obya ddala nga muntu mukulu mu bigambo bye, era ng'alabika mukulu oba
mu nsonga z'abajjajjaffe. Ate n'erinnya eryo n'eyali alirina yayogeranga byamagero byereere oba eyayitibwanga Erimani Basudde, yayogeranga bigambo byamakulu byereere, era kwe kuwulira omuntu ayogera bw'atyo nga yeegendereza aba musajja nnyo. Abasinga boogeza pakupaku kujabuula, ne waba ayogera ne waba mukazi ng'onoomuwasa kasita owuliranga ebigambo ajabula bijabule towasa. Kale nno omukulu ne yafunye obubaka ayogeza ssimbo. Kati katuyongere tuwulirize obubaka buno weewaawo. Akati ekinteezezza soyina okukeera bw'oti naye nafunye obubaka simanyi kye kutegeeza naye nensalawo nzijje kuba mmanyi ggwe olina okutegeera okusukkulumu. Obubaka obwo bwatandise nina embuga gye ndimu naye embuga eyo nga yeebunguluddwa emiramula egy'enjawulo, yonna nga yeetooloddwako emiramula nga mulimu n'ennyumba nga si nnene naye ng'ennyumba nkadde kadde nga abantu balina mu kasente ze baazimba nga mu gy'ensanvu n'amabaati nga yattaka. Kakati omukulu n'agamba nti yafunye obubaka nga waliwo ennyumba gye baabaddemu naye ng'ennyumba eyo yeebunguluddwa miramula, oba embuga wabaddewo embuga gye baabaddemu naye ng'embuga eyo yeebunguluddwa miramula. Kyokka ku mbuga eyo wabaddewo ennyumba nga zino ennyumba ezaazimbibwanga mu gy'ensanvu ndooza zimwambe ezaazimbibwanga abantu abalinamu ku ssente naye nga za ttaka. Kakati akatundutundu ako obwo bubaka bwa muzimu, bwa muzimu. Okitegedde? Obwo bubaka bwa muzimu. Omukulu ono gwe baafunyeko obubaka kuba ssebo mukumpa ekirooto ekyo ogambye nti baakufunyeko obubaka. Eyakufunyeko obubaka y'ono kati ali mu bbuwa. Ate tewali muntu afuna ku munne bubaka nga si mu lubaale, aba mu lubaale era nga mukulu mu mpewo. Ne bw'oba tonnasamira oba osamidde oba mukulu mu mpewo, oba zajja oba tezijjanga, oba olina mbuga oba tolina, oba mukulu mu mpewo. Oli ne bw'olimusanga nga mwana muto naye ng'alina akabonero ka lubaale ng'ajja kusamira, aba mukulu mu mpewo. Era kye bagamba nti abantu balina okubeera nga tebeevuma, abantu balina okuba nga baagalana, enkya gundi akuyamba, enkya gundi akukwatirako, bwe bityo. Okitegedde? N'olwekyo oli ne waba mwana muto naye nga empewo zimuyisizaako okumanya oba obubaka aba muntu mukulu. N'olwekyo omukulu ono yakufunyeko obubaka ssebo, gwe baafunyeko obubaka dokita naye nga mu lubaale. Akati omukulu ono yakufunyeko obubaka, omukulu Basudde yakufunyeko obubaka ssebo dokita nga ayina embuga emu gy'alimu, n'embuga eyo nga yeebunguluddwa emiramula. Wabula waabaddewo n'ennyumba enkadde nga ya ttaka nga zino ezaabangawo mu gy'ensanvu mu gy'enkaaga zimwambe ezaazimbibwanga abantu abalinawo kko naye nga ya ttaka. Ansi esooka mu bubaka buno bw'otuukanga mu kifo nga kyebunguluddwa emiramula oba ng'ennyumba yeetooloddwa emiramula oba nga waliwo ennyumba mwamba, ogwo teguba musambwa, ogwo guba muzimu. Emizimu gye gitulaga ennyumba zino ez'abajjajjaffe ze baabeerangamu. Emizimu gye gitulaga ekifo ekyetooloddwa emiramula. Embuga y'omuzimu enkulu ne bw'oba tozimbyewo ssabo etera okwetooloolwa emiramula. Emiramula gye gikola ffensi y'embuga y'emizimu. Ennyumba mwamba oba ennyumba zonna ez'ettaka enkadde buli lw'ogirota nga mu kirooto guba muzimu nga gwe gukuloosezza nga gwagala ennyumba yaagwo. Kakati tetunnaba kutuuka ku ansa yennyini, wabula tukyatematema nnyingo ku nnyingo, oluvannyuma tujja kujjamu ansa. Obubaka buno bwabadde bwani, bwe baabulooseeko oba eyabuloose. Kati ansa esooka ennyingo esooka tugifunye, ogwo muzimu. Embuga yeetooloddwa emiramula nga waliwo ennyumba enkadde ey'ettaka
kati ogwo muzimu. Kakati katugende mu maaso teyongera okufuna okumanya. kati mbugo mu kirooto nalabye mulimu omwami naye mu ntegeera yange n'engeri gye babadde banyonyola nga ye profeesa ono ali ku mukutu bayita Katamba David simulabangako naye bwe babadde nga tuli mu bubaka omwo embuga ekyande kiraga nti ye oba yaabwe kubanga ye bwe kityo kati yabadde ategeseewo omukolo mu mbuga eyo nga tuzze tubeeraoko ng'alisa abantu bamu bayigira mu nnyumba kati nga bwesenkulu agenda okutwala obuvunaanyizibwa osobola okuteekateeka omukolo ogwo. Kakati omukulu ono agamba nti mu mbuga eyabadde yeetooloddwa emiramula oba mu nju eyo kyonna kikiri mwabaddemu omwami naye ng'omwami mu kulaba kwe mu kirooto ye yabadde ono yennyini dokita nga yateeseteese omukulu era nga yayisa abantu okumubeererawo. Omukulu ono yaloose agamba nti y'omu ku baabadde bazze okumubeererawo naye nga yateeseteese omukolo era ng'alabika yavunaanyizibwa oba yagenda okuvunaanyizibwa oba nga ye mukulu ku mukolo ogwo. Kakati njagala tutambulire ku linnya ly'omukulu ono, eyo nayo nnyingo yakubiri. Omukulu ono ye Katamba. Okitegedde? Wakisoose ne tugamba nti muzimu, nannyini matwala ago muzimu. Embuga yeetooloddwa emiramula okuli n'ennyumba y'edda ey'ettaka. Ebyo ekiroto eyo ansa esooka ennyingo esooka gubadde muzimu. Kati bwe guba nga gubadde muzimu kati mu mbuga omwo mwennyini mulabiseemu omwami ng'ono yennyini Katamba gwe balootako ng'alabika ye yayise abantu. Kakati guli tugambye muzimu era n'ono muntu. Okitegedde? Stiru kisigala ekintu kye kimu muzimu. Kati katweyongereyo mu maaso tweyongere okukenkuka. Kati mwabadde muli emmanju w'ennyumba omwami n'amugye yabadde atambula naye omusajja muwanvu nene ng'alabika n'abona n'agamba Katamba aggalewo ennyumba eyo abantu baleme kuyita bagamba baleme kuyitawo agiggale kuba mu nnyumba omwo mulimu abakulu abalimu kyeyakoze. Kakati mu mbuga omwo lwakuba nti yawadde obubaka bunayogera mpola nabo boogera nga bakazi. Okitegedde? Boogerera ku simu babanga abakwana. Kakati okitegedde? Kakati omukulu ono agamba nti mu mbuga omwo mwabaddemu omwami nga yono yennyini gwe yafunyeeko obubaka. Omwami nga yategese omukolo era bano nga be bagenyi abazze okumubeererawo. Kati waliwo omwami yalabiseewo awo nga muwanvu munene. Omwami yalabiseewo awo nga muwanvu munene. Omwami oyo n'alagira ennyumba eyabaddewo eggalwe. Ndowooza omulyango guno gw'emiryango bayite mmanju. Kakati awo njagala okutuukira ddala ku ansa obubaka buno bw'ani? Awo njagala okutuukira ddala ku ansa obubaka buno bw'ani? Obubaka buno bw'ani? Awo ngenda okutuukira ddala ku ansa obubaka buno eyaloose ne gwe baalooseeko bw'ani? Kakati ntandise. Obubaka buno gwe baalooseeko obubaka si bubwe. Obubaka buno bwono eyaloose kijja kitya? Twagala buli kibuuzo buli nnyingo nga tukitemanga bw'erina okuba. Omwami ono eyaloose simumanyi, simulabangako, simanyi wuwe, oba asamira oba tasamira, kati ebyo simanyi. Bw'abanga asamira waliwo ekitundutundu ekyabuukibwa. Bw'aba tasamira waliwo ekitundutundu kye bamubanja. Nkiddamu. Omwami ono yaloose
bw'abanga asamira nga bw'onogamba nti oba nina wendi nkola emirimu gy'abajjajjange oba wensamirira oba nsamira oba ninawo embuga y'abajjajjange oba ssabo limu oba abiri oba ndi mu byabajjajja. Omwami ono yaloose bw'abanga ali mu byabajjajja oba bw'aba yabikolako oba bw'abanga abikola ayina ekitundutundu kye yabuuka wakati mu kusamira lubaale. Bw'abanga si nga tasamirangako naye ng'empewo zimubanja bubanzi, waliwo ekitundutundu kye bamubanja nga kya muzimu. Kijja kitya? Olutuuka nga tusamira nga wajja omuzimu, oluusi jjajjaawo, oluusi azaala kitaawo, oluusi jjajjaawo owookusatu ng'ajja ng'omuzimu omukulu. Kyokka jjajja oyo nga we yasembera okusamirira bye yatuukako waliwo omuzimu ogwali gumubanja ye nga tannava mu bulamu bw'ensi nga bye yatuukako yabibanga bubanzi. Kati omuzimu ogwo ne gujja gukwata n'oteekawo embuga ne gugakola kino wanga amayembe gange kola bw'otera nali mujjanjabira n'ojjanjaba. Kati guli omuzimu ogwali gubanja guno omuzimu ogukwata ono olwaleero. Guno bwe guba gwali tegwamalayo nsonga zaagwo, kati era ne guno omuzimu bwe guba gukutte omuzzukulu guyina mukomya we gwakoma. Kati oyinza okusanga oli ng'ayina embuga nga weeri, ng'era etutte ebiseera nga weeri, naye kyewuunyisa nnyo abantu bangi ng'ayina embuga naye ng'ate embuga eyo ebanjibwa oba ng'agituddemu abanjibwa naye ng'ate abagiraba balaba emazeewo emyaka 2 oba 15 era ng'ekola era ng'ekyaza n'abalwadde. Kati kyekiri kye nasoose okwogera ti omukulu ono bw'aba mu nnampewo obanga wampewo obanga yasamira obanga teyasamira, bw'aba yasamira alina ekitundu kye yabuuka. Bw'aba teyasamira nga tasamiranga naye ng'alondoola ku by'empewo, waliwo ekitundutundu ekimubanjibwa, ekitundu ekyo kya muzimu. Abasamirira lubaale tubuzaabuzibwa nnyo olw'emizimu egijja ku mutwe ne gigamba nze nnyini mpewo. Emizimu ginnannyini mpewo bw'oba onootereza lubaale gisobola okujja emizimu gya mirundi 3 oba 2 oba 4. Oyawula ddi nti omuzimu oguntuula ku mutwe gwegwo nalookinga? Obitegeerera mu mbuga. Oyinza okusanga omusawo ng'ayina embuga, obitegeerera mu mbuga kubeera nga tetereera oba ng'efuna ebizibu eby'enjawulo oba abakuwalampa oba abakola ki ebintu eby'enjawulo, ofuniramu ebizibu eby'enjawulo. Embuga yeesiba n'esituka neyeesiba n'esituka n'ofuna ebirooto ebirala ate byawukana ne ku byokola. Bintu ebyo kati w'omanyira nti omuzimu oguntuddeko olwaleero kuga nti gunnannyini mpewo, omuzimu ogwo gwa jjo. Waliwo omuzimu ogukusinga eddaala, omuzimu ogwo tegujjanga. Kakati mu kirooto kino njagala twekenneenye bulungi nnyingo ku nnyingo. Ku luno sigenda kubuukamu nnyingo n'emu kubanga omukulu ono eyawoona obubaka ayinza okuwakanya n'agamba ate nze nalaba ggwe. So erinnya lye yalabiramu erya Katamba, oyo Katamba kabaka yajjira mu biti 2, ekiti ky'omuzimu n'ekiti kya kabaka. Katamba kabaka, Katamba kitambo, ye mwami omunene omuwanvu eyalabikirawo awo mu ka editing, omunene omuwanvu eyalabikira mu katundutundu ako mu editing. Omwami omunene omuwanvu eyalagira nti ennyumba eno eggalwe. Omukulu ono eyaloota, simanyi oba alina embuga oba tayina, oba atambuza butambuza nsonga oba alina embuga oba mu nnampewo. Bw'aba mu nnampewo emirimu gye ng'abadde mu nnampewo oba ng'akolakola ku mpewo oba ng'akolakola ku mirimu gy'empewo, emirimu gye gigenda kwesiba. Gigenda kwesiba lwaki? Nti ono omukulu abadde omuwanvu omunene ye kabaka, yajjidde mu linnya ly'ono abadde ayaniriza abagenyi, nannyini mbuga erimu emiramula eyeetooloddwa emiramula. Ono gwe bafunyeeko obubaka ajjidde mu kitundu ky'omuzimu, erinnya lya Katamba ne lijjira mu kitundu kya kabaka. Gwe muzimu nga gujjidde mu biti 2. Lubaale w'ono yakoze editing nga yeesigama ku linnya.
okitegedde era ng'obubaka buno bujja kuba buzibu nnyo okumanya okitegedde kakati mu katundutundu kano omukulu ono waliwo ensonga ezitatuukiriranga naye nga zeesigamye ku muzimu naye omuzimu guno tagumanyanga tagulabangako ke katundutundu kano akazze mu maaso ke tugenda okugendako akagamba nti waliwo ente eriwo nga nsibe naye nga yajja dda naye nga bano tebaagimanya ente ensibe muzimu egambye nti yajja dda tewali yamanya nti yajja era bulijjo yeekuumawo kati ono bw'aba alina embuga waliwo omuzimu omukulu omukulu gwa guno ogumutuulako omukulu gwa guno gwamanyi guli omuzimu omukulu gukabwejumbira gunnannyini lubaale oyo gwajja dda weeguli era bulijjo gusula bweru era nga musibe kati omuzimu ogwe gugenda okuvaako okusiba omwami ono musibira ebibye ke katundutundu omwami ono omuwanvu omunene oyo kabaka naawe ekiragiro nti ennyumba eno eggalwewo omulyango gw'emiryango okukuba kuggala omukulu ono waba ayina embuga egenda kuggalwa egenda kwesiba n'alagira bayite emmanju kubanga embuga eno erimu abakulu okuyita emmanju kyekyo okuyita emmanju mweso emmanju tusangayo bintu bya kabaka bulamu emmanju tusangayo bintu bya mizimu emizimu gye gibeera emmanju kabaka bulamu yabeera emmanju kubanga ye walumbe tabeera miryango n'emizimu tegibeera miryango twasokedde ku mweso gw'embuga eyeetooloddwa emiramula n'ennyumba eyamwamba n'abagambye ennyingo tugenda gimenya nnyingo ku nnyingo okitegedde nga mulimu omukulu Katamba yayaniriza abantu bazze mubeererawo waliwo ndowooza ekijjulo oba okuyita abantu ogwo muzimu omukulu ogwajjidde mu biti ebibiri kakati ono bw'aba alina ekifo obanga kya lubaale oba ki guli omuzimu yessaawa guwambe guggalewo buli kimu gutandike omulimu gwagwo kyekino nti ng'ayisa abantu muzimu ye Katamba ekinnyonnyola omuzimu ogwo guyitibwa ogujjidde mu linnya lya Katamba lye mwami ono omunene omuwanvu omwami omunene omuwanvu oyo kabaka naawe ekiragiro ennyumba eno eggalwe bayite emmanju kubanga mulimu abakulu okuyita emmanju bw'oyita emmanju oba ogenda ku migguukiriro gya mizimu oba egya kabaka okitegedde kakati katweyongereyo n'omukulu ono lwakuba ayogera mpola ayogera nga mukazi lwakuba ekinsanyudde ayogeza ssimbo nti musajja mulungi mu njogera ye era bwe mba kawala mba nsobola okugamba nti omukulu ono ampase kubanga eddoboozi lye ddungi ayogeza ssimbo musajja alabika aliko abasajja abalangira ku mutwe kubanga abasajja abalangira teboogera pakupaku okitegedde boogeza ssimbo kale n'omukulu ono ayogeza ssimbo kwe kwogera empola ku ssimu kuno naye ng'era wadde ayogera mpola ffe tugenda kutematema obubaka buno nnyingo ku nnyingo tunzike nga buli luuyi lutegedde we lugwa aha ng'agamba abantu bayitire eno sayidi z'emmanju kati ffe bwe twazze okusanga ng'oyogera naye kakati nga ku mbuga eyo mu Kasonda waliwo awantu wamu waliwo ensonda Katamba nga yayala kuzimbawo kacyoto naye ng'omugamba ennamuko katono waliwo ekinyonyi ekyajja ekikonkona omuti ogwo waliwo n'omwami yali ayagala okugulawo naye ekinyonyi ekyo nekimulemesa kati kyemba ntunula awantu awo wabadde okugamba ng'ate babasibirwa ente eyo ng'erina amabala abiri nga nzirugavu naye ng'erimu amabala ameeru kati ng'oba erina ekintu kye yali erya nga okubeera mu bwe batunda obunene naye nga ate yabwambala mu bulago teeka nti erina ebiveera mu bulago n'ogamba owange ente eyo yajja buzzi naye ng'ate bagisibye ku muti ente eyo yajja buzzi kakati mu katundutundu ako omwami mu kulagira nti ennyumba eno eggalwewo oba bagisibe oluggi lw'eno bayitire emmanju kubanga mulimu abakulu ono yagenze okulaba nga mu Kasonda awo gwe baalooseeko ekirooto Katamba
ng'oyagala ndooza kuzimbawo kyoto, kati omwami ono kyava kuga nti lindako. Kakati mu katundutundu ako kwe kulaba ente wali nga nsibe ku muti, ente eyo ng'erabika yajja dda nga yajja buzzi, naye ng'ente ye eyina ebintu mu bulago ebiveera, ndooza bigiri mu bulago oba ku mimiro oba mu bulago bitefaanaganako bwe bityo. Kakati omukulu ono nannyini kuloota alina omuzimu gw'atamanyi gw'atalabanga era nga yali tasuubira kugulaba, naye ng'omuzimu ogulabika gwe gunnannyini gy'obaali omukulu. Natandise bwe nti simanyi oba omukulu ono kubanga alabika ng'omulubaale, alabika nga mulubaale, naye simanyi obulubaale bwe oba musawo oba si musawo oba akolaakola ku nsonga za lubaale oba anoonye, kati awo simanyi. Wabula nzivunula ekirooto kino emirundi ebiri, bw'abanga ali mu nsonga za lubaale nga bw'onoga nti omuntu musawo alina ekitundu kye yabuuka, ekitundu ekyo kiri ku muzimu omukulu ogwasamiriranga bulamu. Omuzimu ogwo ensonga zaagwo tezitereeranga. Kati kyekireese omuzimu ogwo gutudde mu biti bibiri, kabaka bulamu nagwo, okujja okuggala ennyumba ebadde eragirwa okuggala ennyumba enkulu, okujja okuggalawo bayite emmanju. Okuyita emmanju kwe kutandika ku nsonga z'emabega. Ensonga z'emabega bw'oba oyita mu mulyango gw'emmanju, emmanju tusangayo mufu, tusangayo bijja, emmanju tusangayo mbuga za mizimu, tusangayo mbuga za bulamu. Kwe kuggala oluggi lw'emiryango nga baggaddewo byonna ebiyita emiryango, nga ne bw'aba musawo ng'akyaza abalwadde embuga eyo egenda kwesiba olw'ensonga z'emmanju, kubanga alagidde baggale oluggi lw'emiryango bayite mu lw'emmanju, agaane abantu okuyita mu luggi lw'emiryango. Owulira, galawo oluggi luno abantu obagaane okuyita mu luggi lw'emiryango, owulira, obagaane. Kitegeeza nti omukulu ono bw'aba alina essabo oba ng'alina embuga oba ennyumba y'abakulu oba ng'etera okukyalakyalamu abagenyi, embuga eno egenda kwesiba, abantu bagenda bagaana okuddamu okukyamawo, okutuuka ng'amaze okulowooza ku bintu ebibeera emmanju. Ebibeera emmanju gwe mweso gwe twasoose okuwulira ogw'embuga eyeetooloddwa emiramulo, okuli ennyumba ya mwamba enkadde y'ettaka. Ebintu ebibeera emmanju ebeerayo bijja, malaalo oba bafu. Gwe muzimu guno okujja nga erinnya lyagwo ye Katamba. So jjajjawe si ye Katamba, wabula bajjeeyo amakulu g'erinnya Katamba kitambo, Katamba kabaka, ate Katamba amulotedde mu bwa muntu. Muzimu n'ebyagwo, omuzimu gusituse n'ebyagwo, omuzimu gwe gwasamiriranga obwa bulamu. Kati embuga oba nnyumba oba ki oba kyonna omukulu ono kyakola kigenda kwesiba, bwe kyesiba nga muvuunudde, bw'atuukibwangako embeera yonna ey'okwesiba mu bulamu bwe oba mu nfuna ye oba musuubuzi oba muki oba ali mu byalubaale oba musawo oba muki, bw'afunanga embeera y'okusoomozebwa mu bulamu nga waliwo ebyesibye, obubaka mbuvuunudde. Okitegedde? Baggaddewo ensonga z'emiryango, kati ensonga tudda ku z'emmanju. Ensonga z'emmanju gwe mweso gusoose ennyumba eyeebulunguluddwa emiramula, omuzimu gusitudde enkundi. Bw'abanga abadde n'omuzimu ogubaddewo bulijjo gw'amanyi, kati ogwo omuzimu guzze ku bbali, kati waliwo omuzimu ogusituse. Ensonga ezo bw'abanga abadde yakola dda ku nsonga, kye simanyi yakola dda ku nsonga, ensonga ze yakolako tezagguka, waliwo ebyabuukibwa. Kati emmanju tugenda kutandika olutalo lw'emizimu ne kabaka waagyo. Ye mwami ono omuwanvu omunene alagidde nti ennyumba eno eggalwe, abantu baleme kuyita mu mulyango guno ogw'emmaaso, bayite emmanju. Omwami oyo alagidde kabaka bulamu. Okitegedde? Kati ente eno gy'alabye ku muti ng'esibiddwa ng'erakiddwa ebiveera byonna mu bulago biki, naye nga yajja dda, naye ng'eruddewo nga yajja buzzi, gwe omuzimu gwe twogerako, gwe mweso gw'embuga eno eyeetooloddwa emiramulo, okuli ennyumba y'ettaka, gwe omuzimu. Naye bagambye nti ente eyo yajja buzzi era yajja dda, era yo bulijjo ekuumawo.
kati omukulu ono bw'aba alina ekifo oba nga kyabajjajja nannyini kyo yajja n'atategeerebwa mu ngeri y'entambuza y'ensonga olumbugu yalutemerako ettaka kati olumbugu olwali wansi teyaluggyaayo yenteeni yajja edda eri awo nga bulijjo ekuumawo kati embuga y'ono omukulu oba lwakuba simanyi oba musuubuzi oba musamizi oba muki kyonna kikiri lwakuba nze mpulira ng'oba omuntu omulubaale mu mutima mu mwoyo mpulira ng'omulubaale mpulira ng'ayina kyali okitegedde kale kyonna kikiri kati nze kanzivunule buvuunuzi ye anajjamu bw'abanga abadde akola ebyalubaale oba ng'alinawo kakasubi katono oba kasubi nnene oba mbuga oba tayina naye ng'abadde atambuza ku byalubaale ebintu byonna by'abadde atambuza byonna jjajja waabyo oba omukulu waabyo oba omuzimu gunnannyinimu omuzimu omukulu gwasobola okusiima by'azaakola era ne gusobola omukuuma mu bulamu bw'azaayitamu yente ye yajja edda nga yeekuumawo gusobodde omukuuma nga mulamu gusobodde omukuuma ebizibu ku bizibu omukuuma ku balabe kuki kubanga empewo zibeera nsanyufu ku ekyo omuntu ky'abeera gy'akola oba ky'abeera gy'atambuza ne zigamba luliba olwo ebyaffe alibikola ne tetumukuba bw'aba ng'atandikidde wakati nga kino akibuuse olunaku n'omwezi bwe birituuka birikya alikitereeza kati kyekyo nti nga bulijjo akuumawo ente eno bulijjo ekuumawo yajja ku zzi naye nga temanyikiddwa nsibe ku muti ng'erina ebiveera mu bulago okubeera n'ebiveera mu bulago ge makulu agategeeza nti waliwo omuzimu ogutajjanga kulamula ogutalamulanga nga musibe okitegedde waliwo omuzimu ogutafunanga chansi kulamulanga musibe nga ekitundutundu kyagwo tekyafiibwako tekyakolwako ekitundutundu kyagwo ono yali alina okumanya kabaka bulamu mu bulambulukufu bwe so si okumukola ng'abantu abamu bwe bamukola nga bwe balowooza nti tugenda kuwanga kabaka bulamu simanyi tugenda kumuwanga simanyi ennyanga simanyi tukole bwe tuti simanyi tufune olubuga oluddugavu tukole ki simanyi tuyite abalongo ba kinene simanyi tuwunde kinene simanyi tukole ki seebyo okitegedde seebyo okumanya kabaka bulamu kyeki kabaka bulamu mitendera kumusoma kumumanya kugoberera bubaka bwe so si kusanga musawo amumanyi nti mumanyi ngenda mukola ngenda mukuwangira seebyo oyo si kabaka kabaka talagulwa tategeererwa takolebwa kabaka yekola yekka yeeyogerera ng'ayita mu bubaka bw'aba yagadde n'alamula ate tamala galamula tamala galabikako asiima busiimi era abantu bonna bakola kabaka abasinga obungi enkola ya kabaka batera jjijja mu bubaka bwabwe kubanga ye talamulwa mpewo zonna okuggyako empewo ezandibadde ng'ezikubbira ku bubaka bwa kabaka mulimu muwanga mulimu bamweyana oba mulimu naani omulala ndowooza ne kawumpuli okitegedde ate nga zikubbirako bubbizi ne tategeerebwa talagulwa takolwako tawangibwa yeewanga yekka nabyewanga kabaka atudde ku lubereberye atudde ku bulongo kabaka Ssaalongo kabaka Nnaalongo kabaka baana balongo kabaka lubereberye kabaka bubaka okuva ewa Mukama Katonda n'olwekyo kabaka tebava mu bbanga kumukola olw'okuba oyina kabaka okitegedde kakati waliwo ensonga ezalemesa omuzimu ogwa ddala omuzimu omukulu gunnannyinimu ogwa ddala kabwejumbira ensonga ezo zaali zikwatagana ku kabaka kati obudde bukedde omukulu ono ebibye eby'omu maaso lwe luggi lw'emiryango bigenda kwesiba oba wetwogerera baabiggala omanyi lubaala ggala ekintu n'omala omwaka mulamba mu maaso ng'oli bulungi kati ogwe bayita lubaale aggala ekintu n'akirangirira olwaleero omwezi ogujja n'obeera bulungi omwezi oguddako n'obeera bulungi n'omwaka ne guwera ng'oli bulungi bigenda okwesiba nga weerabidde ekirooto kye waloota nga otandika kutambula ku basawo nti kirabika bandoga nina omuntu anema empindi ku mabega kati kyekino kati obudde bwabino ebyemmanju kati ebyemmanju biragidde ennyumba eno eggalwe oluggi lw'emiryango kati emmanju kyekitundutundu ekiddako emmanju wabayo biki okitegedde kati katweyongereyo n'obubaka buno lwakuba omukulu ono ayogera mpola nnyo nnyo alinga bakazi naye ng'ekuumye awantu awo kati Katamba kyava akugamba badde njagala kuzimbawo kyoto alina kati jjajja kyava aŋŋamba
era awo okukola ye nga kyalowooza ye ng'omuntu wabula alinde obubaka bumala okubuka. kakati ensonga ayongeddeko naga nti Katamba agambye nti awo njagala kuzimbawo kyoto naga nti ne wabawo agamba nti alindeko era ne bamugamba nti buli kyalina okukola alinde obubaka aleme kukola nga ye bw'alowooza. Okulindako obutakola nga bw'olowooza kati omukulu ono ebiseera ebisinga obungi oba tugambe kati lwakuba kibadde kirungi kale kangene mu maaso obutakola nga bw'olowooza ebiseera ebisinga abantu abaliko empewo beegeziwaza nnyo. Oluusi ayinza okufuna okulagulwa oba okubuulirwa oba ebintu ebyenjawulo era oyinza okusanga balubaale bangi nga wali alinawo ekyoto wano alinawo embuga ya gundi wano embuga ya gundi wano embuga ya gundi naye n'omubuuza nti jjajjawo kye yakugamba kyekiriwa nakugamba nti eyo ennyumba ya kawumpuli nagiroota buloosi eyo jjajja ye yaŋŋamba eri eyandawula nali wa jjajjange Ssenkulu ye yaŋŋamba nzimbe ennyumba yandawula. Kati kyekino ono ayagadde okuzimba wano ekyoto oli n'agaana namuga alindako ate oli namugamba nti mugambe jjajja wuuno aleese olugero olulaga nti tagamba ono olulaga nti alagira ono agamba ono Katamba nti afube nnyo okulabika nti takola nga bw'alowooza. Bagamba ono olwo lugero jjajja agambye ono Kalootera nti mugambe aleme kukola nga bw'alowooza bakugamba nga yakugamba aleme kukola nga bw'alowooza aleme kukolera ku ndowooza ze aleme kukolera ku ekyo ky'amanyi aleme kukolera ku ekyo ky'ayagala wabula alinde obubaka ffe tumugambe. Okitegedde? Kati lwakuba Kabaka katambula mu ddoboozi ttono. Nannyini bamugambe nti nzimbira ekyoto bw'anaamala ekyo oliemu amanyaga nti okugeza yasookedde nti oba yadde ekyomanuka naga kyomanuka bw'aba amusaba ennyumba n'agizimba ajja kukkiriza obubaka bwe era amulage n'ennyumba eyo bw'erina okubeera alyoka akuleeteko kimuzingire. Kakati mu kitundu ekyo kati ono waalina okubuzaabuzibwa nti jjajjaawe yalabye amugamba nti mugambe aleme kukola nga bw'alowooza. Kati obubaka bwe butujjira ku mulamwa n'olowooza nti olabika wabadde ogamba oli. Okitegedde? Era Kiwanuka bw'anaamussiza obubaka nti oba amuzimbira ennyumba n'agizimba nti oba akuleete ogimuzimbire kati obubaka bwe butujjira ku mulamwa. Jjajja agenda nassa ennyingoyingo z'obubaka zonna n'amala n'akukyanga mu katundutundu katono nnyo era ogenda okuzukka ng'ogamba bampadde n'ekirooto ku gundi kirabika kike so kumbe bakugamba nga yakugamba. Okitegedde? Embuga awo oba ewaabwe w'omukulu ono ensonga z'omuzimu omukulu siri ku muzimu guno ogwa jjo, ensonga z'omukulu gunnannyini lubaale ogwasamirira olubereberye ne kabaka waagwo ne Kiwanuka Sseggulu ligamba ow'olubereberye be batisse omweso guno. Naye omweso guno okugumanya omukulu ono abadde ajja kusiitaana era abadde ajja kubonaabona n'obulamu bwe era sinakindi ayinza okunzika nga tategedde era n'agamba oyo mulangira ayogera ki. Kakati ffe tetugaana ekirijja kyonna ekirituukawo mu bulamu oba waliwo ebyesiba oba ebiryesiba byonna kati ffe twogedde ne tumala.
ffe bwe tukugamba ekintu bwe biddako bibyo ffe tuba tuwogedde kubanga oba tukusasudde tuba tetukumanyi tetukulabangako totumanyi tetukumanyi ffe tuba tuwogedde ffe bangi abagamba oyo mulangira ayogera kinne ffe tuba tukugambye naye ebintu by'ono omukulu bwe biteesibanga ajjanga nambuuka ne bw'anaabanga yaani bwe biteesibanga ajjanga nambuuka waliwo ekitundutundu ekyatemerwako ettaka nga tekyalambululwa bulungi oba bw'aba mu lubaale nga yasamira kubanga asamira obanga musamize waliwo ekitundutundu ekyatemerwako ettaka mu lubaale oyo olwaleero ekigenda okusiba buli kimu okitegedde buli kimu ebintu bye bitandike okutambula nga bidda mabega kwe kuggula oluggi lw'emmanju batandike kuyita mmanju wali olabyeko abantu abayita emmanju bayita mmanju nga bagenda kufuka